Ensangi zino bw'oyogera ku bufumbo abamu batunula kyamuli nga ssalambwa lya nsenke n'emimwa ne bagiwanika nga nti bubawunyira ziizi. Era bangi bw'omugamba nti waliwo abasobola okuwangaala mu bufumbo ne bajaguza n'ejjubireewo wamma ggwe bawulira nga gwagereesa kubanga obufumbo bw'ennaku zino bwafuuse bwa mbirigo anti abaagalana basobola okwanjula ku Lwokutaano ne bagattibwa ku Lwomukaaga ne bagenda mwana emmuunu ku Lwessande ate ne bayomberayo ku bbalaza ne beekyawa ku Lwokubiri ne baawukana. Wabula Pulezidenti Museveni ne maama Janet Kataha wetwogerera bawezezza emyaka 50 bweddu nga bali mu bufumbo oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro byabwe ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Agusto omwaka gwa 1973 bwe batyo ne balayira okwagalana mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu. Ekyamazima bano baayagalana kubanga bwe baafumbiriganirwa. Ekyamazima embeera yali mbi. Bano ebirayiro byabwe baabikubira Bungereza olw'ensonga nti Museveni yayinayo munywanyi wamanyiddwa nga John Kazola. Songa ebiseera ebyo byali bya butali butebenkevu mu ggwanga Uganda olw'ensonga z'ebyobufuzi anti nga Museveni bamunoonya. Bano bayise mu mayengo, ebiwonvu n'ebikko temubalaba okubeerako akamwenyumwenyu essaawa eno. Gwe naawe kuba akafaananyi nga wafumbirwa omusajja wo naye n'amala n'agenda mu nsiko okumala emyaka 5 nga tomanya oba alidda oba talidda. Bameka abagumiikiriza kubanga olaba kati omusajja oluba okugenda ebweru ku kyeyo omukazi afunirawo omusajja omulala mbu tasobola kulinda bbanga eryo lyonna ery'emyaka 3. Ekyamazima ddala Janet Kataha ajjirayo ddala ekifaananyi eky'abakazi abaguma tebatera kusangika. Kale wakati mu mbeera eyo mu abakazi abaagala okukuuma obufumbo bwammwe nga bunywedde buwangaale mu buwalulire ne ku kaliba, Janet Museveni abasibiridde entanda bw'abadde ng'alambulula olugendo lwe olw'emyaka 5 lwayiseemu mu bufumbo. Ono agambye nti gwe omukazi ky'obeera osookerako kwe kuwanga omusajja w'emirembe, va mu kumulondoola. Your spouse and give him peace. Just let him be. What he wants to do, let him do, because it's nothing. And now I know that really, and he knows, I don't follow him picking up things and saying small things. Waliwo abakazi abasuza babba baabwe enjala mbu kubanga babeera baabanyiizizza. Janet abagambye nti wano mwesimirako mwekka ettaka nti era bw'obeera oyagala okulaba omusajja wo nga musanyufu ku makya muwe ekyeggulo alye akkuta abwegere kubanga bw'ayingira obuliri nga muyala ajja kufulumamu ng'omutwe gumuluma. Abaffe olowooza akameeza kaba kanaawera. And remember, the Bible tells us that we should not go to bed angry. Even if you misunderstand each other at any one point during the day, just make sure you don't go to bed angry. You apologize to your spouse, you go to bed happy, and you get up happy. You go to bed angry, you get up with a headache. Wano wasinzidde n'avumirira abawumbatuutu abaagala okusaanyaawo ekkula ly'obufumbo nga batumbula obusiyazi nti nneeno si nteekateeka ya Katonda. We cannot ignore the fact that there are now people in the world who have tried to redefine the family and who now fight to destroy the family as we know it, to justify their idea that men should marry men and women should marry women. There are also those who are called transgender, and then those who are called queer. Ate ye Kabiitewe ono nga ye mukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni yeebazizza mukyala we olw'okubeera maama omulungi newankubadde nga ye abadde nga atambula nnyo nga tawa famire ye budde. Mama Janet now comes in, and not only being a mother, but a mother of children with a permanently absentee husband. You heard what the children were saying, that she was tough with them and was able to bring them up for a number of years without my presence, and I really salute her for that. Onakatirizza nti amaka bwe bulamu era oyo yenna azimba maka abeera azimbye bugagga. The family is the life. Other things, wealth, what,
are facilitations for life. Marrying a man and woman only, you also build a home. And Okombeka means wife, children, but also wealth creation. Ensangi zino oli bw'abeera takoze embaga esuula bidaala na kuyita abantu baweranga 100 alabanga atakoze embaga, naye Museveni ne Janet ababadde abasanyufu abambadde ebyeru ne bakumbamu n'okukumbamu nga bejjukanya olunaku luli mwana wattu olunaku olwo baakola embaga ntono ddala era ng'omukolo tegwaliko nti bano bazadde bano baŋŋanda ba mikwano, kwaliko abantu ba munyoto ddala, naye kati emyaka 5 bweddu nga muwala waabwe bw'annyonnyola. They didn't have a big wedding, as many young people do today. They were not surrounded by their parents, their family, and friends from both the bride and groom side. They got married in the UK because their very lives were under threat, and it wasn't safe for them to be in Uganda, much less get married here. But today, on their Golden Jubilee celebration, abaagalana bano bajaguza jjubire we y'emyaka 50 ng'abaana baabwe bonna we bali ate nga bakuze. Kale nno essanyu ly'obufumbo be baana ate nga n'essanyu ly'omuzadde mwana kuseka, bwe lityo nga n'essanyu ly'abaana nga balaba maama ne taata bali bombi. Kale ggwe wenna wakanya obufumbo nti tebusobola kuwangaala, labira ku bano. His Excellency Bishop